in power nakawandika mu 2006 nagamba nti I was disappointed my first son to take a law because lawyers cannot be equally good politicians. Nabugante, when my son was admitted Makerere University on government sponsorship to take a law course, I was disappointed. I want Lukwago young convincing nali mujjawan. Omwana wali mujjamateka. Nga mutwala bwero. Agenda sumichi. Because I wanted the politician to leave a politician. Two, lawyers are not good politicians. Law and politics are never bedfellows. Lawyer mutufu takola politics okujja kono wechibi. Baloya bano balukwa. Kati yeyo yali atunulide era ne Lukwago naye omulaba ne Segona. Nti badduse emisinde bagenze bafune injunction kuba parliament yeteesa nga bakimanyidde ddala nti parliament bwe ba mu progress tewali agiyimiriza. Speaker ne bwadi joining era ayita mu mulyango mulala ne okujigala ayita mu mulyango mulala naye Segona no ye agamba omulamuzi yabagoba yabawa injunction nti ono mulamuzi agambye parliament sente muzize omanyi political issues nabaga nti abalamuzi mu basomesa introduction to political science because politics prevails over law. Yes, politics ya jira bali bagamba simanyi 99 bomulaba abantu simanyi egundi nga mulimu ali innocent omu otekyenda mu mwenda nayo nagenderamu fe mu politics tuga the end justify the means. Somoka abantu oli banyine. In fact yesterday nabadde ngamba nti batubozanga ekibuzo mu political science nti discuss the statement that Nicole Machiavelli is the mother of African dictators. Nebe nageze kulaba ebintu bya Machiavelli byonna Museveni ateta bikola ate nabeerawo. Nicole Machiavelli. Mandike Machiavelli. Machiavelli atangana abantu. Ye ati kigamba nti Machiavelli theories yenga aganti kwata powers oyino okukola ate ono tazikola akola opposite. Machiavelli akuga nti a police to control power ayina okutta bonna bamuyamba okujja mu buyinza. Una sana abakanyugira political rope ne betuga bokka. Ona abantu batambude nabo. Naye Machiavelli aganti bonna abakuyamba okujja mu buyinza osala basale no zimba hisolo mupyanga tejja singo kuchawa ati oni jokusola chichawa Machiavelli aganti bobo yagala police ekube emboko giteke mu bagwira abatali bana bakuba bano Machiavelli aganti ti agast bamukuba mpola era gundi bamugamba zinawe nti yabbi obululu yattaluka agencha tebako encha badda ku mirimu yattalu Machiavelli aganti foso je yambiso mulundi ogu bati ya gas wafe 10 kati ngaga yaya agazo kutabula gundi emmotoka eberawo ne tundubali paka emmotoka eberawo ne tundubali nga nsanikire mbako nkaga ku lubuto ku motoka nekaleka gagenda okubamune gundi ono ani ono yebasa abantu kalifumu gagenda okuzukuka ngaga gali kinyala gannago oluwulya nti bagakutte todda okulaba muyaye mu kibuga tegadde gava wa kiseke ne kakuba emmotoka zaffe amayinja era nze ne bagenda nti ezange kati ziiza gendayo kuba bano bawandika balabe bannanyinizo toyinza kumundabayo kana kavuyo kabeni obwalo yabwe mutawanya why byonna byayogera bituufu nti Buganda ekyusa positions ye gundi yayo nti yo ekyuka nti regional tier baje tuterako esawa namba nga Katenda ajogerera the best we've had kabaka yabagoba ne regional tier kati yo regional tier yavaawa that's their practice kuba tebabuuzibwa they always right kakati beni abuuza tukola tier system nga Buganda mu 5 mengo yennyini yagamba nti ababaka ba Buganda abalaga mu parliament balonde bobuterevu kuba yali emazo yali eruzize kati atenekkiriza yonga kijjo kola ekimanyi tikatuli mu position etwala ya abaffe luli yali etuteyo mukiga kunuuka awe ekyuka kati ono kyabajjukiza
ndi mwatano mwetano chimugana kati mwachikiriza mwatano mwetano olwokuba kyali important ne mukiteekamu ne mondagano ye Namirembe yakumyawo Mutesa mwachiteeka mukatinga mu Kiganda kati bategedde omanyi kingono kakyayogera mwali muyina okulonda olukiiko lwa Buganda olukiiko lwa Buganda lweronde mu ekitole kati weekiri omusajja kye yamugamba nti enkola ye Kristo egamba ekintu ekikyamu okireka ne kikola ne kifa kati kyafa kati oyinza okwogera nti ababaka ensanvu abagenda mu parliament ya Uganda balondera Mengo tola bwoyo katekero neba ne musajja akaddi Mengo eringa America ajanga muto ebizibu byayo manya abasajja bakuba akafaananyi before marriage ng'anyiriranga gwe after marriage omusajja akaddiye tewali atasya bizibu omusajja akaddiye siyoli ani akaddiye nawe omutegedde tekaleka kutumalira budde wano akaddiye omutegedde namulaba jonga alanga bino ebyakona nga ono mutowe oba mukulu we ebizibu ebiri waggulu awo anti tebifugibwa bategeevu no abategeevu bafugayo balinga bano nti nze Mirundi president okumpa omulimu tulina okukkiriziganya nti ngenda n'ennyondo mu office okubeta ente agiyingiramu kati office yaki president kuba bano mbamenye jogo lyabo nti kakati kankubuli nti kiwanuka omutegedde tiye kiwanuka yeebuuza lwaki ate tusooka kulonda lukiiko kati atali memba wa lukiiko togenda kulondebwa era kiwanuka teyalonda omusajja yamuwangula was a non-voter nenga bamaze okukola piyagula mu amaze okukola amateeka g'ebyokulonda tiawanguddwa mu kulonda ayina okuteekayo omusingo gwa siringi 4 ze pound 2 nga tebannagusala who had that man at the time kakati kiwanuka amubuuza ti owaayi ungamba nze nkyuke as a democrat nzikirize byogamba naye gwe singa omusajja akugamba nti Yesu si mwana wa Katonda mwana wa Maria ne Yosefu ng'abasembwe batugamba okikkiriza gwe ng'omukulembeze w'eddiini kyoyagala nkole kinziremu namugamba nti kwegamba osobola okukkiriza olw'okusanyusa abalala gwe nga munaddiini omukulembeze w'ekkanisa osobola okukkiriza ogatta abagole abasajja abakazi babiri n'omuntu omu nomenya Christianity kakati ate oyo omusajja amwanukola mu bbaluwa eddako n'amugamba nti abyoyogerako tebifaanagana. This is divine, but God never gave us a divine political system. The purpose of this 1962 constitution is to achieve independence. We know it has mistakes, but mistakes are deliberately done for the future to rectify. If a constitution are made perfectly, then why will the next generation do? Labo umusajja fisha twakakola constitution mmeka. Ensobi zitekebwa. Abalijja maaso basobola kwakwe balongo. Yes. N'okutagula mwiri. Kakati olaba nti omusajja fisha singa wali abalawala mwine yankaga mu 2, mwine yankaga mu 6, mwine yankaga mu 7, mwine ya 95. This is what the man said, that the constitution are made deliberately with mistakes, so that the future generation kakati chimbagamba nti politics and law are never bedfellows. Ezo constitution zonna bwozisoma mulimu ebifaanagana tukiyita gundi the Bill of Rights. Muna Uganda tasibwenga bwati, muna Uganda tasibwenga bwati, abo baloya ne bakuba mu ngalo ne walirabye ko constitution nga bagiwerekereje omuntu ku CPS waliranye constitution square we yali badde awali baddewo ne copy ya constitution walirabye ko constitution nga etambula egenzo okujja omuntu gobase kakati ekumenyera abangereza a quote of their constitution is not written. So politics, you must understand. That's why I say judges must learn introduction to political science. These ministers before bakolenga Kadaga, the Rebeccah Kadaga Parliamentary Studies Institute. Ababisi bonna abava mu byalo ne muba muleetera mu parliament abatamanyi standing order, abatamanyi gundi information rules and procedure bajanga kumala emyezi 6 mu Rebeccah Kadaga. Tamanyi nti point of information muno yagikuwa yolwogera point of information ngakwata akazindaalo
mu mateeka agafuga parliament mu Commonwealth the moment I stand 3 times nga speaker tandaba I protest ni bano biko siwe batagala babalabe mbuse speaker tanunda you can even go to a speaker kakati batu gamba okola okuteka ku constitutional court we don't have constitutional judges tubalina ate baliwa tebasoma bya constitution. Who tells you? Yeah, teba bisoma goyinzo kanti constitution ate yikola ka apiru nti obutabikaga nti oli mulalu kakati ate bakutwale mu ddwaliro eddala kakati abalamuzi aba constitution court ate nokola apiru mu supreme court tewali balamuzi basoma constitution anti kubulidde kakati today there is a constitutional crisis in parliament. Do we have 2 speakers? Over this one is like a vice president. A deputy president, deputy. Na yes speaker. Still a speaker and a deputy speaker. Hey, na yebo mbiba speaker. Ola bakati debate them. Chechiri Kenya. Yes. Ye Uhuru yakoze executive order. A full vice president, deputy president. Staff office of the president. Yes. Kadi chiri chibade cha president. Yes. Kadi yakoze executive order. Jebaita office of the president. Kakati obuyinza wona bwa president. Anti tamujjawo. Kakati amuwambi. Luli deputy president. Obadde tumugoba. Nti bajjabo wombi Joyce Banda yalemerako. Kakati ono yafunye baloya babagezi ne bakikola politics. Kubakati banakola ki? Kubanga babadde bagandi in the presidency babadde bashiyari nganeru bajira ku ballot yemu alonda na ingana kakati in order ya choose kakati fate atakanye hamba yali akituletedde mu proposed constitution proposed draft. You must get a running mate niwe kijjamu bitwagala okugeza kakati twali badde tugamba nti constitution gundi lawyers and the constitutional judges are not available kubanga emisango ja constitution jiba mitono naye nga twateka ku constitution court kati bali baddenga makerere eyo nga gye bava abasoma constitution law tebaliwo you don't have them ate constitutional court neramula ate nogenda mu supreme court nti omulwadde wange afudde naye nkyawalaze empaka nze mbalinze ku kintu kimu we mugenda okulabira eŋŋumi nga zivuga mugenda kulaba eŋŋumi nga zivuga nabana abambala ebijolobero bano abo abanoonya abantu abatali balwadde eŋŋumi ejja kuvuga ewange nembwanzite balungi abatali balwadde anti eri mu kalantini batwala dola nkaaga buli lunaku okubajjanjaba nga ate babawa byabwerere zimpe ewaka abaana bange bansibire mu kayumba nti nkubuulira kakati kankubuuza mbagamba nti Minister Harris oyo President bwe yamukubidde esimu n'amugamba nti owange ddala byeboogera bituufu kanakako yagamba nze ebyedola 3 kumukoka muguze nkaaga nga abuuza ekituufu abuuza minisita twembalasa bwe yamaze okwogera naye yagambye minisita yagambye nkola mu procurement Minister of the president. Ati yamubuuza yogereddawo nga nkola kakati omusawo n'afa coronavirus minisita bwe yagenzeeyo yatutte ki eyo mu Northern Uganda edokita yakakwatiddwa naye ono olowooza mu publicity mwekiri kati bamuziiseewo abaana gye banatwalanga ebimuli kuba tulina okufuna cemetery eyaabo emizimu gyogera era nzinaga nti abaana bange tebayinza kunzikiriza kunziikanga lula ekkololo ne musaazi ng'okusaba okujja kubijja bamala kusaba gavumenti omuzimu gubatabaazi ng'akulira kololo tannabalaba ebyo bitiibwa ebyo mubiwe balala nga bwe nagaana omudaali n'ebyo nzisiweba mudaali ne bwe ndiba nfudde sina kyenkoledde eggwanga kimpeesa mudaali because a medal is preceded by a citation eriwa nkoze ekimbuli ekyenkoze anti kiriwa ng'omulamuzi kifuma Jesuiti yayita President Kagame nti mwetaaga mu kooti nawaayo kabuye ng'ati omukwata naye nga kifuma Jesuiti nakuba bamafiya eyitale kifuma Jesuiti yakubanga mu kkomera nga balamuzi batya bwe bati kuba be babaleeta kakati abaana ba Lukuya basoma
Doctor Lukuye celebrated doctor. But abali bange banga nti bava mu medical school nga tebalina sente. I stand to be collected. Those abazi funa oluvannyuma. President Museveni amanyi oba abaana ba apiriga basoma oba basibulukuse. The last time I heard about them, bali bagenze we mu pese bunya kusaba mmere na sente. Sebunyaji. Uyo MP. Ono Sebunya Kasule. Yanti je wali amakaji bamutira apiriga. I also heard tibagende wakadaga twasiki oba tata wabwe yasigaza yakantu. President yagendere ku kabuli na namasasi ningavuga. Na agamba ntengenda bazimbira gundi. Memorial. Kakati ono musambi w'omupiira. Omusambi w'omupiira ono gundi. Obadia. Obadia Semakula wamulabako. Obadia Semakula yetaaga milioni nyezo. Musambi w'eggwanga bamulabako Obadia Semakula. Obadia Semakula bange. Era bane Katonda ya. Milioni nyezo ka. Sirimu tayinza kutta customer. Semakula singa yafadda yalirwadde. Semakula musambi w'eggwanga yatumanga butumi. Oyo mwala mumugende nti musambi w'eggwanga amwagala. Musange wa Sebo. Semakula musange. Musambi w'eggwanga. Semakula Obadia. Obadia Semakula. Zimbade musanga nga namu keninamu. Ne how long President yagamba nti abantu bonna basambidde mu national team. Bafuuke ba civil servants. You can't find a level. Bala DC bachi so that bafuna benefits. Kubanga Obadia bangambi mwetemina sente mujjabawa. Kubanga ez'okubbako enguzi kati banoonya fufa. No. Banoonya magogo. No. Yo government yebakoledde ki? Nalabye Kiwanda n'enseka alwanira Namugongo anoonya Mwanga. Mwanga olutalo lwatwala Mwanga, there are two important points. Ewaffe Ekaabwoko we bakolera endagaano ya Kooki. Ekaabwoko awo Kigundu we yali ava waliwo gye bayita mu Kizibira ne mu ddwaniro. Olutalo lwatwala Mwanga we lwali. Era we lwali decided. Mwanga yali akomandinga amajege kale atalina mobile phone. Nga asinzira minziro mu lubiri lwa Kabaka ona alwanira gundi. Oyo minister tamanyi na monument. Enyumba ya Ben Kiwanuka yajawo bagisenda. Wali ogazeti nzeke ebife by'amaanyi nti family zino. Minister muyambe buyambe. No, nida tujja bakuba nyuma. Minister bakubi. Ate ngendo kuba luno. Kuzino reform president akoze lemera mu kubo nditinga. Ate kati dulia ngambanga. Why are you attacking that man? Muzee yakuvuma. Wacha. Manye embwe badegenda okuluma kasaba gigamba nti sitire ngetengo omukira gwemba nkumazi naye okumbuza nti olwakito mukuba nkubira ukasoyingira kaso wesimba mukubo lya taxi ngomukuru akayi taxi ko mungu bane webuba kubira dala nyu paka luka kuta ule mtudiseke sa yemu nenda chika asumani basali tukutumide bali kutu mulizawo walulango mulizawo walulango oyina no mwala akola kubokedde bamuyita nakanwa yo bajja mugoba olokuliza kabusenga ne kulubya mbera gye bali muji manyi mukwano go kabusenga nalaba embwe yisewe gye atamanyita dduka anti yabadda wagira bano era bwe nkukubira katambi baga nti zimpapula monitor red paper obuzava zafadda kati obuzava yakubye mbo tumukunde gives hope kubali bamba bazibane kwaga yategeraganye ne president nete lyakiwakanya oyo tumukunde give obuzava lwani kati yo confusion this is confusion nete lya bakimanyi nti kwabo tewali akiriya linga telya zayo mupiira kakati ekyo bano bannange esente mwaze kuŋŋaanya and surrender that money unconditionally muyinza okukera we muzitadde nga nazikimye nyinza okuweerezaayo tuli mu negotiation n'obusajja obutambala ngatto anti sente zaffe bayinza okukera ku makya we bazirese nga tewali ate sente nzibe sente ez'ekimafiya bwozisulawo ino okudduka emisinde ng'ayonoonye mu nnimiro y'omuntu ayonoonye mu nnimiro y'omuntu ate mabuteni kuba nannyini yo bwakwatiramu agamba nti oli musezi sente ezo manyi we ziri tuyinza okunegotiatinga n'obusajja obwo bagenda okera ku makya nga tewali bwangambye naffe tuziraba weekiri
naye kana akaleego obutukano kamanya amaanyi gaffe kaleego obutu. You see, what are we buying? He must do this and this. Mirundi, can you intimidate Mirundi? Nga musango gwa muganzi gwe yampabira waliwo contract yampite wena ngamba millions zino bitano signing anti omusango guje mu court na fuluma bufulu. You talk about 10 billion. Is it the first 10 billion to have landed into my hands? 10 billion is nagamba unalipo kutesha ndi gwozi ye mu bwavu n'ontosa woli. Nina kamenyeza ange 10 mpa milioni 7 kamenyezi jewo na agana mga tugenda kulwanagana toyiza kunziza mu bwavu samkuteza nanga toyina sente nimuka kujizinga kwe bajja sente wajja yo kumachanze najja lwagulo chovula bagute wampulira sakuba basi nenzijawo kati yakuwa sente yagana naye atenga kutesa ye muntu kubasinga okuyamba obulamu bwange. But when it came to kukunziza mu bwavu kati abayazintereza poteza sente atazizeeyo era yankubira simu nanne nasula kinuma engendo naye lwaki onvuma nimuka konna lebese kuvuma ba interpreters be ba interpreting naddamu okubiri ekiro n'emirundi lwaki onvuma nimuka bakulimba nenvuma kutesa n'abakazi banoba bamanyi what he did kutesa tomuvuma no bano buntu ye possible bugenda bu interpreting nyamu very mindful nti bagana bagala wonna wano gunde bazigala ne bagamba mbu ogonde minister day bagamba ki oba mu mujeko ekifo kyammwe sawa kifo ku radio ogonde pastan ono wa Kingdom FM nagamba ye bali jinteka kungu yeyita abalokole nabaga kakati mu abayina radio muwera kimirundi ekibuga katonda yakituwa natuwa musisi ati lwakyakuba musisi Kayongo mukazi we oyo mugenzi yashoka okutunda Bible mu Uganda okuzigaba. Kayongo simulokole. Kayongo mulokole nkaje. Yalita museli tawambia owino. Kape ezirugavu eri message ezirugavu tugenda. Nze agenda sema kwa kusoka mkama watu 10 musibe bulungi